Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwena following Fadi TV yogi enkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga n'ekkade. Kitalo nnyo ekyamusajja mukulu amanyikidwa nga ono Enoch Mugagga ngenda kwamba kutuusaako byonna abaana bazzemu okubanga bafa gikwenaku olw'okwosa eggulu waliwo ero omuwala eyafiiriddeyo mba Warabu era nga abafamire bali mu kunoonya bafamire naye tebalabikako. Kampuni mbayise emirundi emeka kampuni ezitwala abaana ogenda okuba nga bacapa tezifaayo. Abaana bangi bafiireyo ku ddungu, abaana ne babaziika mu zirimbo, kampuni nga zisiise kye. Ministry of Gender ekwasaganya ku baana bano abataliwo yandibadde evaayo kama nekwasaganya kampuni zino kubanga kyayongedde okubanga kizuuka nti zifuka kyesirikidde. Oli kasitaafu aba tebakyafa naye nga ate ebisesinga oluusi bwe basinga information okuba ne information ekwata ku baana abo abafiiriddeyo olw'ensonga nti bayita mu kampuni zaabwe. Mpoziko nga tayita mu kampuni manyi bagamba si buli ali ebweru agenda okuba ekyeyo nti ayita mu kampuni naye nga enamba esinga kampuni zisirika nnyo ng'abaana bano bamaze okufa. Tujja kuba tumanya waje bigenda okubanga bikomekera wabula ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige ku kale mugimpereka like video eno ate musigale nga mugikomede ku updates mba nazo eziba trending okwetula eggwanga lyattu Uganda. Mwongere okubanga munfollowinga mbebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ne munyiga n'ekkade bagira Fadi TV UG wali ne Fadi UG News wali KB TV UG Osanik RTV Gantry bagamba nti whoever knows his relatives please help. He has died in an accident today evening mu Dubai. Bamita Enoch Mugagga bagamba nti oyinaina amumanyi munnange oba oyinaina amanyi abooluganda lwe bambi yamba. Ono yafidde mu Kabenje Kabenje wali mu bitundu bya Dubai. Bamita Enoch Mugagga yafidde mu accident. Abaana bangi bafiirira mu bubenje. Ndaba abakola delivery ku bupiki obwo babakoona nnyo. Omanyi nawulira mba Warabu yomba omuntu bw'otta omuntu mba biseera bisinga naye bakola kibakusalira gwa kufa bakuba simanyi oba ne baana abakozinga obubenje abatta abaana abatali bannansi bamawanga ago nabo bakangavulwa. Manyi kiyinza okuba nga omuntu nga wagendayo nga okola ng'oli mugwira nga gwe bakangavula ng'ate bo bakola emisango tebavunaana. Awo simanyi nawulira abagamba nti naba munnansi waabwe nga yakoonya omuntu n'amutta nti guba musango kubanga Abawarabu mbu tebamanyi bya accident. Manyi bagamba nti accident omuntu oba tagenderedde kugikola. Nange ensonga zeezo ezimukwezi zitambula kadde kano mbebaza nembagamba nti mwongere okubanga mufollowinga Fadi TV UG temujja kubanga mujisa kubanga updates zomba nazo each and every single day. Abali mu ggwanga erya Iraq mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkade. Bw'atyo Enoch munnange bwe yafiiridde mu Kabenje. Bakyanoonya famire ya Enoch. Simanyi kampuni ki yayitamu Enoch. Information ekyavaayo mpolampola naye nga mwanattu Enoch waffe muna akyakonkumalidde Dubai. Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa. Abaana bazzemu okubanga bafa. Bitalo nnyo bambi. Bitalo nnyo. Mukama Katonda mwenna abakuume bambi abali ku byeyo. Mukama yongere okubanga bakuuma kubanga si byangu. Ekyamazima kyo si byangu. Manyi bagamba mu bantu bafa nnyo mu biseera by'ekisiibo. Ngamba abantu buli kaseera bafa si mu kisiibo mwokka. Abantu bafa buli kaseera naye nga munne Katonda alina okuba nga atuyamba kubanga ffenna tutambulira mu kufa. Tomanya nti enkyo bw'onaalukeesa. Tosooka kumanya nti enkyo bw'onaalukeesa munnange. Era omuntu osobola okufiira mu buli ne bagenda okukukoonako ku makya nga bwebasse olikkiriya ng'oli mulamu nga wakaze dda. Kitalo nnyo ekya Enoch Mugagga. Bali mu kunoonya bafamire ye
wali Dubai Police bali mu kubanga bakuŋŋaanya information balabe nga mune bafuna family ya Enoch n'okunoonya balabe kampuni ki Enoch gye yayitamu ogenda okucapa Enoch alikuba yabadde kapiki buno obuderivalinga manyi abaana bangi nnyo Abannayuganda abakola egyo emirimu gy'okuderivalinga ebintu ku bupiki ne babakoona nnyo bali Abawarabu balaga ng'amateeka abagamanyi ennyo abagoberera amateeka buli kimu naye bavuga bubi ku nguudo zaabwe bavuga bubi tumanti Bannayuganda bavuga bubi naye ate Abawarabu ate nze ndaba ate bo bavuga bubi sijja kukulimba ate ngo nabo bateekawo mu amateeka mangi nnyo okusinga okukola ki okusinga ku ge Uganda nokwaliko n'Ab'Uganda bavuga bubi naye ate Abawarabu bavuga bubi ate balina mpisa kukoona ate n'akuyombesa ate nga yakoonye mugabo wakuyamba n'otafa avamu ate n'ayombesa ggwe naye nga bavuga bubi Abawarabu bavuga bubi ku nguudo zaabwe kitonye kya Enoch Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa nabuno bamuvunaana oyo yakonye Enoch naye bamukangavule nga bakangavula abalala kubanga singa badde Munnayuganda nga bayakonye mu basajja baabwe Abawarabu baava ayinza n'obutasula andi bakutwala akatebe k'amasannyalaze nga balyoka bagakubya nga gakunuuna bwenna ng'okala ng'ofa kati aho bw'aba nga Enoch gwe bakonye nga mugwira tebayinza kufaayo sibira nti bayinza okufaayo wadde n'akamu naye nga munnange ensonga zeezo zimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media bagita Fahad TV batumiddeko abali e Iraq abali mu ggwanga erya Saudi Arabia abali e Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala mwakola kyamaanyi okubanga mugifolowing abali mu America ku University of Chicago nti muli batabu ne bagita Fahad TV UG updates bambi nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda yakisonyi bambi kya Enoch bw'atyo Enoch bwe yafiidde mu kabenje bambi bakyanoonya ba famire ye bakyabuze mbe bulungi mwe bambagala nnyo.